Omwana yatadde kyasi mu chamber. Yatadde omwana yatadde kyasi mu chamber. Nata minister. Nata minister bansonga bamuluma omusaala. Wali omusajja ne tiyakikola nti yakikola musaala. Mukunjo wali oyagala atule mu varsity omwawo minister. Neno nyaka promotion. Minister yafudde. Ate n'ove wa manager songa ate n'ove wa mukunjo. Anti munayo no pika wonna. Opike eri ogende ne. Lwaki tewagendako mu balakisi kuba byalimu amasasi. Lwaki tewagendako mu balakisi byalimu amasasi. Kole naye obulamu bukulu. Nalo balowozezza. Byonna tubikola ne mune tulina okumva obulamu bwaffe kuba olaba. Nange nsuubira yofunayo pampita dadi nsuubira. Ate nange nkyagala nkyegomba mbeeko nga omuwala ali olubuto. Sirina. Olinda ensuubira mu maaso eyo kubanga ndi musajja yenna watondebwa ng'olina okubeerako ne famire gy'olabirira olina okwekuuma n'okola ebintu eby'amaanyi okusobola okulaba ng'obaako obulamu bw'otuukamu ng'olina obuvunanyizibwa bw'okola ensonga lwaki byonna tubikola tugezaako okulaba nga twefuga tubaako we tukoma. Kati eno hiti empya eyo gikwasizza manager. Bawoma wakati. Nze mbadde manyi ina lumu lwokka. Ndala wezinde lwakuba kale ebiseera ebisinga lwakuba nange mbeera nkagobeeyo nga noonya ekikumi nemposa nga nange obudde bujja eno mu field nga tayo nsifunye bulungi lwansonga mune tuli Kampala ne twetaaga ekikumi mu nsawo. Tokola mulimu. Nenze ntunda buveera ndi makanika mba ndi mu kikampuni mbeere mu kampuni sente butono nnyo siswaze okubanga essaawa zino ninamu n'essubi 5 mu nsawo. Byobadde ondeetedde. Bino 5 bayinza binywamu kakyali. Kubanga ndi mugenda ku mulimu ende nkole kawungezi wenviirayo mba nsobodde okufuna akasente akalala kakolaki. Kati mwe ensonga kiri nti mu kyaki bagamba siga. Okungule. Kati siga ebitaano ebyo. Bitaano bibino. Niyo biwayo mu lofiiti. Kati obadde ogenda nywa caayi obadde ogenda binywamu caayi kati kosize eno mu kyaki mu mansion ogenda lya nkoko. Era nange kinsanyusa nnyo nti wemba nkoze mbaako gwenkola ki gwengabira kola nsonga omutonzi waffe yatuwa atuwa naffe tubeeko betukola ki betugabira ensonga ki batugamba omutonzi nawe yakuwadde kali nawe osanzeyo omunaku n'omuwa nagenze nnoonya neŋŋamba Katonda singa nyamba nenfunayo oba 1,000 oba 1,200 nze nsobola zifuna naye mune wali atasobola kukola ki katofunyeyo eky'ebitaano n'owaayo omunaku nakifunye gwa osize gasi nsizeeko nange bagamba olaba obona n'eryo ettaka nga kalu ate nze munaye ndi mulokole ayimba bawoma wakati tegeza kana ngayimba bawoma ka gospel bawoma kati nga tumaliriza tuwe mune ku kino ky'okuseka abantu basekere mbamaye tebitono ina bingi tandika mazima ayamwera afa gamba mukunja ngenda kusekera mutandike afa misa mukunja so kusekera naye noseka olwokuba nsese nesembera ku kikompi awo waali nko mukunja so kusekera naye noseka olwokuba nsese tandika ata ontandika okay ambadde entandika osekera wamu nga tulaba bwewuunya bwewuunya katawe kyamazima era amalwaka gange tegali mumundi enseko fuse mpu leero leero kyamazima engeri gyosese ettaka lisesemye tegali bulungi olwaleero seka yakasemba sigo yaffe yeeno sigo yaffe ebidiba bidda wanyini byo era sikudiba agereka embere tomanja kuddamu wanudde mujjukize nsi yakuwa ekino sigo yaffe wali wamu tulina okulangira ku ebyo ebitaano obuzibu muku ayinza kwanza embeera eno naddamu okusisinkana nga yagala kyetaano n'agamba sente zange zazaala tulina okulangira naye nze nkumanyi
wano nja okujjukirizanga onaba nkusanze abantu bonna onjukize nze nakuwa ssente ziyakuwa wali eri we twali tuseka ng'oli bubi nja kusanga sinawe nenyonyorako nti sego wasanga wali ekintu anko mukunda nasangako sona beni akaseera ke namusangamu omulundi ogwasooka sulaga omulundi oli ogwasembayo sona beni w'ebinyanyi kibi nnyo nti yafiiriddwa maama we eno yakafa nabimanya lwaki ogamba nti gwamusanga gwe gwasemba antyo ebisigadde mulaba ku tv tiktok mumidia kwe mulaba naye nga wenkusanze nti naye bwekusoza okusanga wano naye gwe gwali ogwaki ogwasooka nenfuna enamba ye natanganga okuba essimu nga sinamunyinyulirako nti nziyakusanga wali ekyekiro tegeeza kati ofunye konyonyolerako nosobola okunzijukira nze yakuwa ebitaano gwe bayita Willy omusesi Willy Baboy the Spetinas nakusanga enjala ekuluma nenkuwa ebido omusesi naawe gwasekera naye kati noseka ku mansioni zino kisobola kugula ki bikookoma ekyamazima mansioni papa inginiya tugenda gulamu kimu kuba omusajja ampadde akasente kano kuwalulaabo si ye kujenjala ngamba mansioni yaffe ngirinako nja tugenda mukyaki batugamba leeta 10 leeta 2 naye babanoonya miliyoni ngaezo naye walabye bwe babanjalira pazi ebyenda obwo bwe bulamu bw'ensi eno anko mukunja kati tommanje omusumaali ku mansioni nimukulwana kubaako nange wentuuka nimukulwanyisa future yange mu maaso ebeere successful ogirwanirira ogirwanyisa njirwanyisa lutalo olaba wengenda ku makya nentuula ninga kankole nga ntudde era mu kukola ngenda vaamu nkolaki olwanyisa mbeera olwanyisa future olwanyisa mbeera ne future byonna bibiri obirwanyisa tosobola kulwanirira notatuuyana ate mu lutalo ate nga gw'obirwanyisa anti kisinzira olwanyisa kukola ki kulwanyisa okukkirira oba okulwanyisa okwampa byonna bibeera ebintu bibiri n'abanoonya ebirungi balwana amina mulokole yayimba bawoma wakati n'ebirungi n'abanoonya ebirungi balwana tuli bweyogerera ebirungi tebiggwa malojja tugenda ku mansioni kati ojjadde olambule ku mansioni anko mukunzi awo nampitira wona nja kujja onaavugawo kagaali embalasi yiyo werinja ekakasa amafuta nze nga nywa mafuta nga teeka munze giya nekaaba ate kirungi erifowuyi evuga lugendo kyeyo enza koma fowiruddwa esikira mu maaso n'emabega kalisize emasaka gende masaka oŋambye nkwagala leero obungi oyinza olinnyawo ka takisi sino okateeka waggulu anko yekwata obudde bali abatudde ku bitone mu lwana abaana tebatudde anko ekyamazima yekwata obudde kabyo ŋŋamba nti nkwagala neyanza egedde anko mukunja neyanziza okufuna kadde nebakosigamu njagadde ozikulekera naye njukidde nti ne pasita tasesema pasa bujingo tebamukuba basasi neyanzizayo yadde ekikulu bamukuba baagala bazanawulira mbu eŋŋambo sikakasa nange nenawulira biki biwulire babanja pentagoni nga shuwa wezigenze nga mulinnya lya